Abalaba Sakata Vibes mugamba mutya mujebaleko nyonyini ddala mukulike independence era mwebale kutuuka mu meefuga ne mugayita mu mirembe awatali yadde akataataaganyo konna newankubadde nga njagala okutumirako nnyo aba Airtel Telecom nti mwebale ddala kabuleke ke mwatuwadde nga tuli mu meefuga kirungi nnyo. Nalabye ku kiwandiiko kya Airtel nga mugagga avaayo ne yeetonda oba abakulira communication oba PR ya Airtel nga bavaayo ne beetonda nti tubasonyiwe nti wabaddemu akataataganyizibwo wali mu technical system okulaba nga network yecyangamu bwetyo. Kyekyo kyenabadde ngamba maanyi ga mugongo nti abaana babaguliddemu ebyokulya n'ebyokunywa nga bali ku mulimu ku Independence Day bwe batyo ne baba nga bagwa mu byuma. But anyway, finally internet yazemu neterera n'amasimu negaddamu negaterera, mobile money neterera. Become yourself Airtel olw'okututaataganya ne yateera ne mulwana nnyo bukubirira okulaba nga mukisizaawo. Yo, my name is DJ Sinembi the Remix Uzadi Manyi ga Mugongo yali ku kamera mbaleetedde updates. Nyambaza bamuyita Angel Store, Angel Trend Store ya nyambaza kuvira ddala ku ssaawa obugoye bw'ettabbu ennyo. Yaman, bless everybody. Kati buli omwaga oba yambadde empale ki togibalaga totunuzayo kamera. Nja kujja nga ndi mu full ebifaananyi mugenda biraba ngenda kola studio photo shoot mubirabe bulungi. Bwe tuba ku internet ku Airtel awo of course Airtel ambassador mu Uganda bamuyita Edrisa Musoza Kenzo. Twabadde tukyali ku mukolo nga Rema Namakula akyaza Hamoza, Dr. Hamoza Sebunya wali ewaabwe mu bazadde be. We twalabidde omwana wa Kenzo ne Rema gwe bayita Amal ng'akoona olugalo ku Dr. Hamoza ng'amugoba ku maama we. Akantu kabadde madda nnyo era wotunulira ka video ako olaba nga omwana agoba Hamoza ku Rema kwegamba mwana teyamatira ye taata wamanyi omwedesa Musoza Kenzo. Nga bigenda mu maaso ebyo Kenzo n'awandika ku internet ye ku Facebook ye n'agamba nti nno I am stronger than ever. Everything happens for a reason. Alhamdulillah. Ka statement katini nnyo naye ate obubaka bukajjuddemu bungi nnyo. Awo Omuganda wagambira nti abuulira omugezi tannyonnyola. Osegedde ekintu ekyo tuba tukyali awo nga internet we yaviiriddeko nga tesobola kufuna updates. Internet yagenze okuddako nga Sheikh Muzata amaze okuwa speech yabaddemu okukudaala okukonjera n'okwogeresa okujeregerera yakozeseza ebigambo nga semyekozo n'akozesa ebigambo bingi nnyo okusinziira nga we yabadde ayogera. Sisobola muddiramu musajja mukulu nnyo yakulira eddiini y'Obuyisiraamu ku luuyi olwo naye ebigambo bye yakozeseza bakulu banne oba abo be yabadde abiweereza be basobola obbitegera. Of course we yabadde abyogerera babadde happy nga balaba abakolera kye basinga okwagala. Munyweze mko Dr. Hamza mugumye munyweze tali mu bya buseegu tali mu bya bwononefu tali mu byaki atereeza ayagala ibada ate mumwagalire ku gwayagala nammwe ajja kubaagala. Bwe munaaba mwagala abakyawe mwe mukyawe mukyala we yasazeewo oyo gwayagala ate nga ne bw'onoogamba eriyo omuntu gw'olaba nti kawala kabadde ku Nairo Avenue owulire naye ono omwana omuwala agaddewo yatandise eddongo muwala muto n'abeerawo n'akwatawo yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga era ogenda okukakkana kyagubbe n'agwa mu mazzi neyeerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte ku muvule. So ebiswagala kubiddamu nze bumwa nti yongera onyweze nga nyweza inshallah kasita asigaza akasaala eswala inshallah n'akanajjanjaba abalwadde ebirala situfaayo afutala olusife tumuzaala
lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne uganda tehema kulika mwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu niga buseki esemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maama wo musirugendo wase nnyoko. Era mu kyo Edrisa Musuza Kenzo n'avaayo n'akwotinga Sheikh Muzata yamugambye bw'ati kankusomeremu nga naye bw'osomamu ku screen yo. Yagambye nti Sheikh Nuh Muzata ssebo obubaka mbufunye neyanziza nnyo naye ebyembi mama wange yafadda mugenzi emyaka nga 2 emabega n'okusoba era yensonga lwaki naawe ondabira mu kifaananyi mwondabira singa mama wange abaddewo osanga sandibadde semyekozo nga ggwe bontwala. Sheikh Muzata onvumidde mu maaso g'omwana wange ng'akulaba era simanyi nti ekyo kimubeeredde kirungi ku lunaku luno era tajja kwerabira mu bulamu bwe. Thank you Mr. Muzata, Allah ajja kutulamula ku lunaku luli inshallah. Era namaliza nga gamba assalamu alaikum. Sheikh Muzata n'agamba nti no oba oyagala bamaama bo lwaki togenda n'owasa nnyoko. Ekintu ekyo kyabadde kibi nnyo okuva mu kamwa ka Sheikh omulamba era kino Kenzo kyakwotinzeeko wano n'agamba nti no singa maama wange abaddewo oba oliawo tewandindabye nga semyekozo naye kati woŋŋamba ngende mpase maama wange omugenzi kibi nnyo nnyini ddala. Abyogera ebyo ali mu maaso ga kamera, abyogera ebyo ali mu maaso g'abaana abato omuli abaana ba Edrisa Musuza Kenzo. Bwa Sheikh Muzata bwe yasobodde okubanga ekintu akitambuza. Wetwogerera saawa eno internet ezeemu nabe, internet ezeemu olutalo abali ku tiimu Edrisa Musuza Kenzo, abali ku tiimu Rema n'abawagira Sheikh Muzata. Kwegamba ku ludda olw'Obuyisiraamu waliyo aboogera, ku ludda olw'abantu ba bulijjo waliyo aboogera, ne ku ludda lwa Rema waliyo aboogera. Ngenda kusomerako ebimu ku bigambo ebiri okukozesebwa ku internet essaawa eno, abantu abamu abalyogezaako commentinga ssaawa eno. Wali awandiise n'agamba Muzata emmere y'emikolo gy'abagagga tekumalanga mu swahaba. Kenzo gw'olangira okuwasa maama we omanyi gy'ali. Bw'atyo bw'ayogedde. Nkusomereyo akalala wano nti Tomiri Tomiri Uganda, big up on yourself. Agambye Muzata bw'alaba emmere omumwa agufuula ekimwa. Why include someone's mother in this nonsense? Oyo Tomiri Uganda mumanye nga manager oba promoter wa Diamond Platinum ETZ. Swahaba Kasumba mwena mumanyi muyimbi wa mataali oba kuba music oba Islam gutwandise Nashid nenga amuyisa mu mataali. Swahaba Kasumba agambye bwati Swahaba Kasumba as a religious representative UMA oba UMA ku national level sikiririza mu kyamukulembeze wanzikiriza gyenzikiririzaamu kuvoola bwati musiraamu munne. Nze olwalabye ka video ako nga nze omu siri musiraamu naye nga nze omu muntu Munnayuganda owa bulijjo. Era nagambye maanyi ga mugongo wano director wange wano ku Sakata Vibes omukwasi w'ekifaananyi ne mugamba naye wulira musiraamu wavuma musiraamu munne. Ekintu kyabadde kibi nnyo. Swahaba Kasumba kijje bulungi n'agamba takkiririza mukulembeze wa busiraamu yenna kuvoola musiraamu munne. Ate ne wetandibadde mukulembeze tosobola kuvoola munno bw'otyo. Agamba era nsaba yeetonde mu mutima mulungi. Allah yaba musonyiwa kyemmanyi. Allah yaba musonyiwa kyemmanyi ye Kenzo talina buyinza busonyiwa.
era bw'atyo Swaba Kasumba n'asaba Sheikh Nuhu Muzata yeetonde eri Kenzo n'eri obusiraamu bwonna okukozesa ekifo kye ekinene bwe kityo n'abanga avooleramu ate musiraamu munne. Moreover, omuntu ogubadde bamodelinga okuva mu busiraamu buno obw'ensi eya bulijjo okumuza mu busiraamu eyeetongodde abenga akola emirimu egisaanidde egy'obusiraamu, kuba wano bamutwalako ne Mecca ekitongole ekikulira ebimu ku bitongole ebiddukanya obusiraamu mu Uganda byamukwata ne bimuteekamu trip namba kugenda e Mecca agende alambule nga tagenze kola hijja wabula agenda alambula amanye obusiraamu we butambula. Ate kati omukulembeze w'obusiraamu Sheikh Muzata ensigo ekkiririzaamu n'avaayo n'amuvoola tekyasawundinze bulungi nnyo. Otegedde kye ŋŋamba. Era olutalo lukyagenda mu maaso. Wano waliwo awandiise n'agamba omukulu Big Eye agambye, my brother Eddie Kenzo, what you told me was right bro, and I'm starting to realize it, but keep cool my comrade, we shall overcome. Big Eye watu yadagumya Kenzo ndoza waliwo akabozi ke banyumyamu kaawo n'amugamba nti ekintu kye waŋŋambako mukulu munnange oba mukulu wange ntandiso kitegeera nti kituufu era ntandiso kiraba, naye beera mugumu, Mukama ali naffe ekiseera kyonna. Oyo bamuyita Big Eye Star Boss. Big Eye Star Boss. Era olutalo lukyagenda mu maaso. Wewaviriddeyo omukulu Patrick Salvador Idring. Salvador mumumanyi akola comedian naye ng'ensonga ez'amakulu aterozwa amakulu nga Munnayuganda. Yavuddeyo n'awandiika statement naye muleetedde akanyamberege. Salvador yagambye bw'ati ng'agamba Sheikh Muzata n'agamba, what an ass this Muzata man is. This is totally unacceptable. Take heart, my brother Kenzo. You are favored by God. These two shall part. Nga kyagamba nti nno yavugezezako okuvuma Muzata naye yamuyise akatuuliro n'amugamba katuuliro kika ki Muzata kaali n'agamba nti nno kino tekisobola kukirizika. Era n'agamba muganda wange Kenzo wama guma twala omutima gw'ekisajja, abasajja bakunowe twala omutima gw'ekisajja na bino bijja kuggwa gasi ya buloolo. Salvador ng'akyali awo mu kiwandiiko kye kimpi bwe kityo. Ashibaga Kato mwenna mumanyi bloga ate nga y'omu kuba media team ya His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'awandiika nga replyinga Salvador n'agamba okay Muzata yabadde mukyamu mu bigambo bye era byabadde against enzikiriza oba ensomesa y'obusiraamu kyeragira, naye ate Salvador yaani okuyita Sheikh Muzata omukulu w'obusiraamu akatofaali Ashibaga Kato. Big up on Ashibaga Kato. Big up everybody. Resh Pastor. My number to meet the konyo. Ashibaga Kato. Agamba. Salvador. Tasobola kuvayo n'avuma Sheikh Muzata akatofaali. Inze. Ashibaga Kato ne munsuubira okusirika obusirisi. Tekisoboka. Ekyo nkiganye baboyi. Did you see Kenzo throwing any similar insult to Muzata? Mwalabyeko Kenzo ng'avuma Muzata? Mbokati gwe wanyize nnyo n'omalirira n'okuwemula. Sebo Salvador wanyize nnyo okusinga Kenzo gwe bavumye n'omalirira n'okuwemula n'osalawo ngamba kankiwemula eki Muzata ekyo. Ashibaga Kato n'agamba, so Patrick Salvador nkuwadde essaawa 48 okubanga weetondedde Sheikh Muzata oba sekyo ogenda kukomererwa. Wallahi billahi tallahi bwatyo Ashibaga Kato bw'awandiise n'agamba gwe atatwala kadomola manju
Ashibakato nyize nnyo muganda wange olimba naawe agambye mbuno Salvat atatwala kadomola manju agamba tya Sheikh Muzata Sheikh omulamba ddumira abatwaziwo obudomola manju namuyita akatuliro kibinyo nyini ddala olutalo lugenda mu maaso Achibaga naye ataddeko hashtag eraga nti naye amaliridde okuvuma wabula simanyi oba kyavumye kivumo naye agambye astagfirullahi tujjukira wano ku Sakata Vibes twasangako Effects Media ne bakinyonyola ekigambo astagfirullahi kyekitegeeza ffe twali twakula tukimanyi nga kivumo but kiyina somewhere wekikomaawo nga tekivuma mubadde mulowooza tukomye ku Ashibaga Kato Nalongo Donizera mwenda mumumanyi Nalongo Donizera mukyala wa Big Eye eyali mukyala wa Big Eye yavuddeyo n'ayogera nga commentinga ku nsonga za Muzata nagamba Muzata mwana wange nkuyise emirundi emeka Nalongo Donizera olimba tozaala Muzata olimba agambye nkuyise emirundi emeka oli mukulu wa ddiini era many people bakuwa ekitiibwa but oli mufere Webakuyita ku mikolo ogezaako nnyo okweyogeza abantu banyumirwe by attacking other people instead of okubuulira. These two individuals beeronda era they were once in love, things didn't work out, so you had no right to degrade the other party. You should mind your huge mouth. Nokola ogwakulese ozze mukwasa mabwasami oyogera ku maama woli wali omulabye yekombwa bonna baana mu maaso go. As an adult leader, insulting was not necessary. Bonna si batuukirivu, so singa Kenzo ye yakuyise walivumye Rema. Readers be leaders. Oyabadde Donizera yali mukyala wa Big Eye nga yayogera ku nsonga ezo bwezityo. So kibinyo nyine ddala kubigenda mu maaso naye njagala okwongera okuweereza ka video kano kalabe muwala wa Kenzo ne Rema ng'agoba Hamoza ku Rema n'amakula. Tuli ku Sakata Vibes toyerabira okusubscribinga, but of course tubanga ekintu tukikuba left right center okisegede kyengamba bampita DJ Senior Bidari Mukizadi manyiga mugongo yali awo ku kamera yo. Of course nyongera okujjukiza nti nno buli lwakuna tubeera kwesandesi musinde abala ba Sakata Vibes ngomanye Galuga Ntebe Road Galuga oyingira ku katono bayitawo musinde nobuza esandese wa Kibaya we tubeera buli lwakuna, and of course tuba tuddayo ne kusane ntukuba oldies olwokunebera ladies night atenga kusande bera chikadde bucket night wali eri okuyingira bwerero. Of course anze nasalawo kuddiza abantu bange DJ Sinyabi myself atete mwerabira ebirungi bijja wano ku Sakata Vibes obobeera subscribinga sharinga link eyo nyongera okutumira Angel Trend Store webale kunyambaza ekintu kyakabi nnyo. Respect everybody. Sakata Vibes. I am DJ Sinyabi manyiga mugongo kamera. Shout out. Bless out.